boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip abayimbi abakabi buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year mbagala nnyo. Mwabanyankole mulino muzigo kukuba obalwa kuba mulino engoma bagendanwa eyabagamba muberenga mukuba abantu ng'engoma owafe bwo mukuba naffe tujja kukuba tuli bakiga tukuba Yusuf tujja kukuba tezakuli bata bana bakyala bafe bano boolaba bano wano tiwali ki we twali tukubye wabasazeemu kufumbirwa afumbirwa ate tiwali kunoba kati bona mukwata buyingo n'omukwata botuukeyo obuzaabuze mwana waffe tumukuwadde asomye nga bwe tukugambye tebalima bakolese kalaamu wonamukubako gomanyi nituza kuteera tukushekule bano tebasaaga omuko katono bamukubire ku buko okumulaga mbu ensonga gye baliko nkulu nnyo bw'anaageza n'akwata galula olugalo eri muwala waabwe gwe bamuwadde bano abakiga tebasaaga bamulabuliddewo ku mukolo gw'okwanjula nti tujja kukuba kyokka ate ne Juliana kanyomooza abantu bamutabukidde oluvannyuma lw'okuvaayo n'ayogera ku nsonga za Pastor Aloysius Bujingo bamugamba mbu gwe ebyo byoli mu kubeera ng'oyogerako tobimanyi waye wafiirwa omwana wo tetulina kye twayogera Nsereko yafiiridde taata we abantu tebaamusekeredde naye ate Juliana ye yavuddeyo ng'agamba lwaki musekerera ensonga eyabaddemu omuntu okufa kwegamba Juliana yavuddeyo nga sympathizinga ng'omuntu yenna toyinza kubeera ng'ovaayo n'osekerera oba n'osanyukira okufa kw'ensonga erimu okufa kw'omuntu okwatwaliddemu obulamu bw'omuntu so Juliana kyabadde ng'agezaako okubeera nga akondeminga naye kyabadde agezaako okubeera nga ayogerako naye mwana wattu abantu bavuddeyo naye ne bamutabukira ne bamugamba bafiirwa omwana wo gwe olaba twasanyuka abantu bano basanyukirako bamunabamu wabula si bonna kwegamba ensonga yagenze n'ekula naye byonna kambikuwe waneno ku SMX Media ngenda sooka nkuwa ensonga y'omuko gwe baatabukidde ku buko then oluvannyuma nkwasaganye ensonga ya Juliana Kanyomoozi biki bye yayogedde then oluvannyuma nkuwe abantu bye bamuzzeemu byonna bye bino naye kankusalamu mbyo subscribing hano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino. You guys are doing fine. Banag, there's something I've seen on Nyabo wafiirwa omwana wani yajaguza kufani yajaguza Aneno Nsereko yafiiriddwa taata wani yajaguza bameka nene abafudde nga bana tebajaguza naye goloza lwaki balondamu abo abamu be bajaguzaamu olowooza lwaki bajaguza waneno lawyer waneno ono Pastor Bujingo yavaayo n'ajaguza okufa kwa lawyer simanyi yalyamu like nga tewavaayo kwogera nga tewavaayo complaininga kwekyo ekintu ono kyali yawoza abaana gwe bajaguza ono yagamba shoot and kill kati wali oyagala ssebo yagamba shoot and kill batte abaana babenda afe fetuveeyo ssebo tunakwalire wamu naye wafiirwa omwana wo bameka abavaayo ne bajaguza okufiirwako omwana wo abantu balina ensonga lwaki abantu abamu we bafuna obuzibu bajaguza lwansonga abantu abo bennyini naffe wetufuna obuzibu baba basanyufu bananuku we bafuna obuzibu temuvaayo Juliana kwogera naye ng'emwasire esalawo okusirika nze mbadde nsaba Juliana musirikire ddala kitegeera musirikire ddala bananuku bwe banaatandika okuvuma nga mugamba bananuku bavuma nnyo naye abana banuku tebavuma muntu atabalumbye kitegeera Ragadi w'NRM teri atakimanyi naye mu nkuka yayimba era ebivulu byonna nga wadde kuliko abana banuku Ragadi agenda n'ayimba David Lutalo yali ayimba buli wamu oba banuku oba wawa paka yavaayo n'atandika okwasamira mu ngero ze osimanyanga ebibiina naye ng'owavuddeyo otandise okwasama musimanyanga oyogerera mu ngero naye ffe boyi tutegeera bantu mmwe mwasalawo kusirika ebiruma abantu temubyogerako bw'oba owagira mu Wozi Project oba owagira mu 7 fete tukulinaako obuzibu kasita otayingirira kkubo lya nkyukakyuka kujjayo mu mwago guyingiza mu kkubo lya nkyukakyuka fete tukulinaako obuzibu bwe muba mulina ebivulwa neno munoonya Bobby ne mujjayo ku vidiyo obukadde nga mulina Bobby mutandisa okupostinga naye we biggwa nga mudda ku byammwe nga mutandika ate kwasamira abantu kitegeera ffe tubasaba ng'emwasalawo sirika boyi mukole byammwe musirikire ddala naye gwe kasita onaavaayo n'otandika like okulaga nti no simanya oli ku sayidi eri simanya biki boyi Juliana
bantu bangi abafudde abafunye obuzibu abannuku nga bubagayi basanyuka temuvaayo kwogera kitegeera kati Bujingo olw'okuba byonna byemuke project oba naawe gy'olize simanyi wavuddeyo ssebo gyeyo ogumwago ng'ekitali kirungi abaana baakoze kibi nnyo wafirwa mutabani wo walabayo akoze ka vidiyo wadde n'omu ng'asanyuka walabayo akusanyukira Juliana mwana mutuwalemu amagezi tuba n'ensonga lwaki kitegeera tuba n'ensonga lwaki tulondamu abo bokka kitegeera kati Museveni tagenda kufa nzo nsuubire nsanyuke kitegeera manya like nsuubire nkaabe nkaaba kingoyo gayi like buli kadde abantu abafa mu malwaliro wali nga temuli ddagala nga te gayi sente buli kadde bazibba kati nsanyuke ekimaani kyekiba kinkaabyawo mwana Juliana mutubalemu amagezi nze nkubulidde Juliana oba asalawo sirikasirikira ddala towunyiriza bitakwatako oba sekyo ffe tetugenda faayo bani tujja kuyisaamu eggaali ogera bitono. Guys, Happy New Year. Hope you guys are doing fine. Banag, there's something I've seen online today that really got my attention. I don't like sounding like a motivational speaker, but when something touches me, I feel like sharing it. So someone had an accident, and he happens to have had a divorce maybe like a year ago, and then his ex came online and celebrated it. Like, we all know what happens before, like by the time someone gets to have a divorce with, you know, their husband or wife, we know that it's probably been hell to the point that they can't stay together anymore, right? But can you hate someone so much to the extent that you lose your humanity, that you lose that side of you that connects to empathy, you know? So when I saw that post, it reminded me of the very many posts I see on the internet, like when someone dies or when someone is unwell, there's a new trend where people just come online and celebrate it because maybe they don't like the person. I just feel terrible that this is a trend that, you know, we're dealing with in this generation. Because, you know, what is happening at your neighbor's house can actually actually happen to you. It can come to your house anytime. Oba oli Uganda, oba oli mu America, oba oli Nigeria, tebiriiko kintu, tebiriiko myaka, ebizibu bya buli omu. So when we celebrate someone nga alina kyayitamu, what does that say about us? What does that say about what's going on inside our heads? What's going on inside our hearts? I think it says more about who we really are on the inside than what's really happening to that person. You know, it's just a trend that worries me, to be honest, because we can have different beliefs, we can have different political beliefs, we can have different you know, thoughts, we can have all kinds of, you know, beliefs that may not be the same. You know, we may have fallen out with someone even, but when something bad happens to them, that is the time when you become human. You know, nosuka noteka kubali ekintu oba kyeyakukola oba sente zo zeyatwala n'atakusasula naye nokola kino mubeererawo when they need you. Anyway, I just wanted to share because it really scares me where we're going with that. I don't know what that will be 10 years down the road. If right now someone dies and people come online and celebrate it. If someone is unwell, people come online and celebrate it. Because you don't know what's going to come to your home tomorrow. You have no idea.
kyesigaliza. So why do we celebrate people? Why do we celebrate when people are going through a rough time? Why do we do that? I'm just sharing, man. I hope I'm not sounding like a motivational speaker, because that's not what I am. Kale, have a lovely day and Happy New Year again. Bagalanyo.